Emyaka egiyise abatuuze abawangalira mu kibuga Hoima nga bakozesa enguudo eziri mu maaso g'ekibuga baludde nga beemulugunya olw'enfuufu wamu n'ebinnya ebiri mu nguudo. Wabula kino kigenda kivaawo olw'akaweefube wa gavumenti okulaba ng'ekibuga kino kifuna enguudo za Korasi eziwerako. Innocent ahimbisibwe nga town clerk w'ekibuga Hoima alina by'alambulula ku nguudo ze bakola. Enguudo eziri mu kukolwako lwe lwa Ttuntu Mandela Kasasa, Pase Commercial Road wamu ne Tayari Crown Acre. Endala kuliko lwa gavumenti ne circular oluliko kilomita 1 ne Bikunyu Road wamu ne Tanki Kampala. Mu kaseera kano abaaweebwa omulimu gw'okukola enguudo zino kuliko China Railway number 18 bali ku mulimu ogw'okuzimba emyala wamu n'okusengula layini z'amasannyalaze awayita amazzi. Progress kati tuli ku closing 30%, tugenda tutambula okudduka kubanga oluguudo luliko kye bayita sub base, Mandela iliko sub base, Pase iliko sub base, then ono lwomutusanzeeko tayari ono tukyakola formation ne government. So the roads like the Pase Road, the Government Road na Bikunya Road tulya alulengula okukora drainages. Oluguudo lwa tayari tukya excavate nga tuyemu na nebikondo by'amasannyalaze bibaire bisigayiremu nibo oluguudo lwe expandinge kurungi n'abantu bebikomera bali batusabire to extend behind the road nabo bayikiriza. Kati oluguudo lukuba luli buyonjo tukuba guaranteed nti ebyokulya byaitu munda biyonjo kandi n'abantu bakuba ne balabawo ne bagenda maya kuba luno oluguudo lukutwala mpaka Fort Road ate lujja kuyambawo gyamwene kuba eba hano oluguudo luno lwa Main Street noso branch yano gwa mu Fort Road gokuba no yeyongerayo maiso. Nyowe my main concern eri oluguudo olukuluga koropingi kugwa mu Pase Road. Hata hamwe ekijjo ky'abahindi ne bakikoleramu kandi bakakibakabayikana ne bakoleramu bamanyire oluguudo. Tubentusaba City Authority ekoragane n'abahinda abo bayikirize enju eyo erugemu oluguudo investment yegya kumala emyaka n'emyaka esobola kulemesibwa omuntu omu kandi atali munansi. Enguudo zino nga ziwedde zigenda kugatta kwezo eza kilomita 10 ezaakolwako edda. Omuntu wa bulijjo kimanyisa ngu Hoima City eriyo neekulaakulana aha rurengo rw'amaanyi aha sipiidi y'amaanyi. Properties z'abantu enguudo eza ziriyo nizeyongyera omu value. Nkimanyisa ngu omuntu akuinvestinga omu tawuni ya Hoima hati notakuza kukora loss because the area is serviced. Enguudo zonna zikuggusa ku luguudo oluwanvu lwa kilomita 92 olwa Hoima Kayiso Tonya gavumenti gyegenda okuzimba ekkenenulo ly'amafuta. Ambrose ne Wagaba yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.